Bafalansa. Mchala Namboze Betty bakireke olumu yali ayogera ku program. N'agamba nti mutye nnyo olunaku ezo mamba lwe zirivugibwa bannayuganda. Mutye nnyo olunaku ez'emmundu ze mukwata lwe zirikwatibwa bannayuganda. Not that all of them abakutte emmundu zaffe bagwira. Naye obuzibu bwe bayina abasinga obungi tebannamanya nti bannayuganda. Era eddoboozi balimu bali abayitabira mu butamanya. Bo bwe baawulira nnyaffe ng'akoowoola tebaamanya nti nnyaffe akoowodde. Bo balowooza akoowodde bannayuganda, bo si bannayuganda. But a time eneetuuka nga ekifu kibawedde ku bwongo ne batandika okutegeera nga bannayuganda, that is when we tugenda okuba ku climax y'okwenona. Mu bulamu ako kokka. Era abamu nammwe abali disgruntled ekyo tekinnajja. Abasinga mudde amagye nga muli basajja bakulu n'abakyala bakulu. Babagobye. NRM ebeesambye, Museveni abeesambye oluvannyuma lw'obakozesa emyaka, abamu mukoledde emyaka 2, 15, 10, na buli yonna kyonna kyogezezaako okusaavinga ng'olowooza. Kubanga buli omu mu kapasite mw'obadde osaavingira ne arrogance gye mbadde mwogeza obadde olowooza oli untouchable. Oli dependable. Naye Museveni Katonda yamuwa omuntu amwetaagako kiseera waakoma okulaba. Era bw'akukozesa akulaba nga bw'olaba ekikajjo. Bw'abanga akulumye ng'okyali mu ssupu. Bw'agaaya awuuta asolobeza. Naye kasita atandika okugaaya nga awulira amalusu ge g'ataddemu ge gakomawo nga tegakyalimu kanuwoomerera wadde. Akusuula nga kikuta tayagala na kuddamu kutunulako. Kati abafuuse ebikuta yo revolution yawo webeetaagira. Kubanga muba mumaze okutegeera gye mubadde mugenda tugamba nti oli kayanzi tobuuka na nzige. Bw'omala ofuuka ekikuta nnyaffe Uganda waakuyitira n'akugamba nti koma weeka kitaawo akulindiridde. Ffe eno tukwetaaga ate era olinawo obuvunaanyizibwa bw'oteekeddwa okuba ng'ogusa. Mbasaba baganda bange, bakadde baffe mutegeere, nammwe baganda baffe abakyali mu service, ke kaseera muzuukuke. Temubeera ekikeerezi. Temubeera ekikeerezi. Bw'olaba ekituuse ku munno gwakyamuka nga bakuwadde ofiisi bagigobyemu ono, manya ofiisi eyo si gwe ogisooseemu. Ono nakyemalira akunukkiriza myaka 4. Talinayo ofiisi mpya zaayiyiza kati. Wabula ezo zennyini ze mulimu zibaddengamu ababadde babeerawo. Naye emikululo gye bayinza okuba nga balese bibaddenga bifaananyi. Ate nga kizibu nnyo mu abagenzeko mu ofiisi za gavumenti. Kizibu nnyo okusisinkana omuntu mu ofiisi ng'akulaga nti baatimbyemu ne ku bifaananyi by'abaamusookamu. Buli ayingira ofiisi ayagala kubaamu kikyena kya Museveni. Buli ayingira ofiisi ayagalamu kikyena kya Museveni. Kati mulwane mutegeere nti ekitakyuka y'ensi yaffe. Ekitakyuka y'ensi yaffe. Tulwane nnyo ng'ensi yaffe tennatuva mu ngalo. Kibi nnyo kyennyamiza okuba nti tutambulira mu ideologies z'omuntu. Era nga n'abantu mukyaziwerekera ezitalinaako byebala bya mugaso bye tulina. Ezitalina bibala bya mugaso naye abasinga obungi mukyaziwerekera era nga mwandyagadde okuzisigala nga muzikuuma. Ne nannyini byo byennyini kabikola bimubula ne bw'omubuuza biki byokoledde eggwanga naye ate mwewuunye. Bangi abalwana okulaba nti bisigala bikyabeerawo nga talina kyakola ky'amakulu, talina mulamwa.
mwagala kwekuuma bwe mutyo muleme gayalirira buvunaanyizibwa bwammwe civic obligation wezuule nga ggwe oyina bukugu ki oyina bumanyirivu ki ekiseera kino mu bumanyirivu bw'olina mu bukugu bw'olina mwoteekeddwa okuyita okulaba ng'ogatta ettaffaali kukulafuuba n'okuzza obuyinza bwa Uganda mu mikono gy'abannayuganda. Obumanyirivu obwo bw'olina skills ze wafuna z'olina oba talent gye wagabana eri nakyo ke kaseera okugikoleramu. Ntera nno kyogera nga kiringa kya lusaago abantu ne bagamba nti naye lwaki oyogera ekintu ekyo naye ngamba ne baganda baffe ababbi kuba obubbi mubulaba eriyo obubbi obuyige nebayo n'obubbi nga buzaale ng'omuntu just naturally nga yazaalibwa mubbi Katonda yamutonda bw'atyo nga mubbi nga ye mu bitone abantu bye baagabana ekyo Katonda kye yamuwa naye olw'okuba nga nammwe bannakitone ky'obubbi muli bannayuganda Uganda nammwe erina obuvunaanyizibwa bwe batikka Uganda ebatikka obuvunaanyizibwa ekisooka mu byonna mweyambise obumanyirivu bwe muyina mwemayambise obukugu bwe mulina bwe muba baakubba mutunuulire ewatuufu ew'okubba mutunuulire baani abatuufu ab'okubba bwe muba nga muli bakambwe nga musobola okuba abantu teke musobola okuba abantu obutayimbwa musobola otemula abantu nebatematema musobola okuba abantu amasisi naki banange why do you go for these poor people banakuba nammwe kigasa kyo okukuba omuntu akatayimbwa omutte nga togenda mujjako sente zigenda kujja mu bwavu why waste a life ngate kyogenda okufuna tekikujja mu bwavu picking on someone ng'atambuza na bigere you hit on someone ali ku boda ali mu Jessica motoka buno bu milioni 3 milioni 5 nga musobolo mubeerawo ne muwulira amawulire gabakubira ono yakutte buwumbi bwe buti ono yakutte obuwumbi bwe buti abututte mubamanyi mubalaba abo be batwala ssente zammwe be babanyunyunta be batwala ezandikulemesezza okuteekerateekera ensoma ennungi omwana wo waakiri aleme kufaanana be batwala ezandibadde zissa amalagala mu malwaliro abantu bammwe ne balema kufa buwumbula abo be baganye okusasula abasirikale obulungi abasirikale okufuuka abatigomya abantu ne bababba gw'omusuubuzi be bakugerekedde emisolo emingi egikujje ne mu bizinensi ng'ate oluusi watunda bibyo abo be batadde embeera embi era be bakuuma be bata bano bannammwe ababakuba obutayimbwa mwabakagula bu boda lwaki babbi mmwe temutunuulira abantu bali n'ogamba nti kati twekolemu omulimu tugende tubbe gundi nga sente ze tugenda okumubba nnungi minisita wa kino mubawulaba mwene mulaba obuvidiyo ne mubulekanga bugenda butayaaya nti abantu bali mu kamyufu najjayo ebisawo bya ssente najjayo ebigundi bya ssente babiteekaawo ne mumuleka n'asigala nga ayina n'enkya najja ne ku kyalo kyammwe kati mwe babbi muyina skills za amakulu kyeri eggwanga ng'abantu bwe bati abasuula eggwanga matigga mubalese ne bayinaayina sente ne zisigala mu mikono gy'abantu batono abasinga obungi ne mubanga mubonaabona kyokka ate noonoonya okubba noonoonya okutemula n'ojjootemula banaku banno kitegeeza tonnaba kuwulira ggwanga lyo kyeri kuyita kukola gwe bw'obanga kyekyo ekitone kiwagabana ababba ssente za gavumenti nnyingi mubamanyi mwekolemu omulimu mwe abasirikale abakuuma abantu abo mwekolemu omulimu
mu kifo ky'okuddawo n'otuwoleza minisita gw'okuuma bamwogeddeko be babba ssente babba obuwumbi bumeka yabba ssente za kino baddi mu buwumbi bumeka gw'omukuuma ate gwe munaku ate osiri wala ogaba ow'emmundu abantu bagende batemula ate abantu abalala abanaku banno mubba miliyoni 10 mugenda okuzigabana mubadde abantu 27 nga temuyisobola dde okuweza akakadde kakadde kyokka nga n'akakadde tekakyalina makulu ge gakola. Lwaki temulonkinga bana ababbye ssente z'eggwanga okumala ebbanga nga tubasoma mu mawulire? Lwaki tetulonkinga kwabo? Lwaki temulonkinga kwabo? Mu kifo ky'okubalika ne baniigiina nga Sseddume w'embuzi ayasizza ekibya. Banange twebeereremu tuzuukuke. Tuli mu mbeera essawa ya leero ng'ate mmwe bannaffe ate mmwe mututulugunya n'okusinga n'omulabe waffe. Naye ng'ate weewuunye emirembe bwe gibaawo ojja kuba bulungi, tujja kuba bulungi ffenna. Naye okyalemeddwa bulemu okutegeera waawo okutunuza by'okola. Munnayuganda, kikaseera tutegeere ekyokulwanyisa ffe kye tusinga okuba nakyo. Nawe munnankyukakyuka, ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo, tuli bangi abanyigirizibwa. Tuli bangi abanyigirizibwa. Abatunyiga be batusinga obutono. Temwotikka buvunaanyizibwa bantu kulowooza nti abo be bateekeddwa okubikolako. Nga tonnaba kugaba buvunaanyizibwa eri abalala, sooka obwewe. Twegatte tutambulire wamu nga tugoba omulamwa gumu kuzza buyinza mu mikono gyaffe. Tulekerawo okwetegereza n'okuwuliriza ennyo ebiboozi by'abatumalamu amaanyi n'abatutiisatiisa. Tunyweze nnyo omulamwa gw'ekyo kye twanona, tugwesibeko gubeere omubumbirano nga ebirala byonna tebiba byamakulu okuggyako ekyo kye twanona. Twanona buyinza okubujja ku baabo tutwalako, oba bawanvu oba bampi, banene, baddugavu, beeru, baki, kyonna kye bagenda okuba, bakambwe, buli kye banaabeera tusaana tukikubiseemu emirundi kubanga ffe tubasinga obungi. Buli kye banaabeera ffe tubasinga obungi. Nabagamba nti ne bwe liba ggwanga lya Amerika nga lye lisazeewo nti lye liba lituteekako amaanyi likwate obuyinza bwa Uganda, bwe twediployinga mu bungi, Amerika tesobola kuleeta basirikale miliyoni 5 wadde engagga tesobola kutambuza abasirikale miliyoni 5 n'ebaleeta Uganda. Ate nga bwe baleeta abasirikale miliyoni 5 kale tuba tubagabanye 1 man 1 against 1. Abasinga mu kyatumenya lwa kintu kimu mulowooza bikwata ku balala. Mwe mulowooza muliwo okutusekerera na kusunga, mwesunga. Obutamanya kintu kibi nnyo. Olwaleero waliwo n'omuntu omu ampeereza message nga ambuuza ebintu ebyo. Nambuuza kakati olowooza lwaki ebintu bino bye mukola, lwaki ekibiina kya Nuupu kigenza abantu bakikenderako obungi? Njagala bagamba ekintu kino. Buli lw'owuliranga omuntu ayogera ekintu ekyo, 1, the only factor that summarizes why people would choose anything else other than the National Unity Platform is ignorance. Obutamanya ebirala byonna obizingira omwo. Any other reason a person would give you egwa mu butamanya. Nti babuwe bw'alowooza nti olw'okubanga Kyagulanyi siyagala Kyagulanyi kati National Unity Platform kanji kyawe. National Unity Platform si Kyagulanyi. National Unity Platform
ekujjukiza bujjukiza era ekukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ng'ekkunga ekujjukiza nti olina obuvunaanyizibwa bw'okwenunula kyekyokka. Era bw'okera ku makya n'ogikyawa for any reason, just know that you are ignorant. Ako kabonero akalaga nti tomanyi, oli mu butamanya, otambulira mu butamanya. Byonna omuntu bye yandirowoozeza, any reason you could give yourself. Ekiba gizimbye mu bwongo obwo neetuula neekumatiza nti kati decision gye nkoze kankyawe enkyukakyuka. Kiba kimala. National Unity Platform si kibiina kyakuŋŋaanya abantu nti twagala just bantu kubeerawo muwendo tulina munene. Obungi bw'omuwendo buyina ekiruubirirwa, kirina okuba nga kiri tangible. Mu bungi obwo tusobola okulwana ne twenunula. Kadi objective ya National Unity Platform ya kwenunula. It was born out of a revolution. Tetulina nsonga ndala. So, people are not giving us a favor, supporting us. No, you're not. Era bw'oba otambulira mu eyo embeera, Musigundi yanyiza, kadi bagigabidde gundi, whoever comes up with any reason, kabonero akalina okulaga nti oli mu batamanyi. Buli ky'owulira ekikutwala nekikusembezaayo eri, because National Unity Platform ddagala. Eno struggle ddagala lya bizibu byo n'ebyabazzukulu bo. That is if Katonda ng'akuwadde ng'ojja kuvaamu abantu mu maaso. Mu lulyo olwo teriyo nsonga ndala. Kubanga ffe ogwaffe si gwakudda wano kukaaya na kuzimba bibiina na kubeerawo nga tutambula. Bannange kakati kino twakivuddemu. Gondi ayogera atya bw'ati. Twabagamba nti whoever joined the struggle, ng'ensonga ezikuleese mu struggle nsonga nnafu, n'ezikufulumya ziba nnafu. Ezimu ku nsonga ennafu ezisobola okufulumya omuntu mu struggle kwe kubanga ebikolwa bye byayagala okuzzaako mu struggle agenda abyesigamiza ku bikolwa bya muntu mulala yenna. Nze ntera nnyo bagamba nti kabeere president talina decision gy'akola enzijja mu struggle, teriyo. Ne bwakeera nangoba mu struggle. Yes, agamba nti ke kaseera ak'okusitula eddoboozi yenna weena munnayuganda ali eyo. In fact awadde example ya bantu baffe oba baganda baffe, abazadde baffe, abano nateera embondo, abaazirwana bangi nnyo gye bali, abamu nga bawummudde. Ne example nsobola ogikuwaako juzi waneeno waliwo eyavaayo omusirikale yakosebwa bya nsuuso wa UPDF era ng'essaawa ya kakati yawummula, naye nga musajja wattu talina nawaasula era yakanda kuba mulanga naye nga buteerere. Kwali okwo ku TikTok ndowooza mumusisinkanyekoko oba mwali mumusisinkanyeko, kyagamba nti abangi muvuddeyo ne mutubuulira bye muyiseemu byo bingi, ebirungi n'ebibi, naye ekyewuunyisa nti n'essaawa ya kakati era mulajjana. Bayinza okuwa example ey'omukulu Afande Omala juzi waneeno yava mu bulamu bw'ensi eno era mu bigambo bye yalajjana nnyo nga tanafa. Ate nno agenda okutuuka okuwummula poliisi ebyamutuukako mwabiraba era tebyali mu mirembe, n'avaayo n'ajja mu maaso ga kamera abantu ne bamuwoninga ne bamugamba munnange ebyaliwo mwabiraba. So byagezaako kubanga akola ki, nga agezaako kubanga naye abalabula ku bintu ebyo ebitambula oba ebigenda mu maaso oba okuvaayo nabo ne bayamba ne tubanga tufuna okwenunula.